Kaneewuunyiza kubanga n'ebyokundoopa nabisomye mu mawulire ngenda okunoonya eyandoopye ng'ate eyasemba ye yaloopye. Obululu bwe nafuna ku polling station emu eyaloopye yabufuna mu constituency yonna. Kaakati neebuuza yaloopye ki? Twewuunyiza nnyo okulaba nga Afande Simewo yatuyozaayoza nga tuwangudde akalulu era nansindika ne message nze nanginsindikira personal nga njozaayoza n'okumiitinga na miitinga netwewuunyiza nnyo ng'ate yeeyunze ku kampu endala gye yali avuma buli lunaku. Polling station yange kwennyini Kookisi era baagezaako okulaba nti baleeta abantu okuva awalala ne balonderawo. All the 3 sub-counties were minded by men in uniform, armed men. So kano akalulu tekali free and fair. N'olwekyo tewaliiwo muntu mutuufu yalangirirwa. Tusabye akakiiko omuntu omutuufu ono kiraya nti waffe alangirirwe oba si kyo waddisibwewo okulonda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.